Okay, tukwebaza gowena akyatwekumidde ku Lubalusewa TV. Olunaku lwaleero twebaza Mukama okuba nti akyatukumye nga tuli balamu, tusobola okuba nga tusobola okubatuusaako ebyo bye mugenda okuwulira olunaku lwaleero nate. Nze Ajje Samuel wano ku Lubalusewa TV. Twongera okwebaza mwenna abasubscribinze ku YouTube channel yaffe Lubalusewa TV. Batugoberedde ku Facebook, TikTok. Tusiimira ddala era nga tubebazaako ensuso mwongerere ddala tujja kuba tubaleetera ebyennyini bye mwetaaga okumanya. Naga nti Lubalusewa TV tulina programs ez'enjawulo, tulina nsonga ku nsonga. Olunaku olwaleero tulina program gye bayita Moment of Truth, akaseera k'amazima ne Pastor Ambrose Semuyaba. Twasooka ne tubawa program yasooka twali tuyita mu bigenda okubeera mu ino program. So olunaku olwaleero tulina program mwe tugenda okutandikira. Nsonga gye tugenda okukoonako, mazima ki ge tugenda okwogerako, tulabe oba olyawo mujja kujjamu ekyokuyiga ne Pastor Ambrose Semuyaba. Sebo, nsanyusa okulaba nate ku Lubalusewa TV. Nange nsanyusa okubasanga. Twebaza Katonda olw'obudde bw'atuwadde. Mwebale nnyo okutuwa nammwe airtime okubanga tusobola okujja ne twogera ensonga ezifaanana bwe ziti. Njagala kwaniriza abantu mwenna abatugoberera ku mitimbagano channel yaffe ya Christ Love TV ne Lubalusewa TV. Twebaza Katonda nti nno mutuwa omukisanga guno okujja ne twogerako eri abantu. Abantu bangi balina obuzibu naye ate Bayibuli egamba nti bwe mumanya amazima gabafuula ab'eddembe. So ekituleese olwaleero kugezaako kutegeeza abantu mazima ag'ekigambo kya Katonda. Abantu balina embeera gye bayiseemu oba gye bakyayitamu n'abalala gye bakyabayisaamu olw'okubanga tebamanyi mazima. Ate nno saagala tugambe nti nno abamu bayisaamu bannaabwe nga bamanyi, waliyo n'abamu nga tebamanyi. Kubanga ebiseera ebisinga bw'otuuka ku muntu nga tamanyi, bw'omubuulira ekintu ayinza okugamba oba ono yatamanyi naye ng'ate ye yatakola ki yatamanyi. So tutwala obudde nga buno ne tugezaako okuyigiriza abantu. Tweyanziza nnyo kye mutukolera era twebaza Katonda. Olunaku olwaleero twagala kwogera ku Bayibuli. Kubanga ekitabo kya Katonda ebintu byonna bye tukola ffe ng'abalokole biteekwa okuba nga bibeesinze mu Bayibuli, mu kigambo kya Katonda. Naye ekibuuzo kiri nti Bayibuli kyo kye ki? Kubanga luli twali tunnyonnyola n'otubuuza ne nkubuulirako ebitonotono mu Bayibuli kye ki. So olwaleero wenjagala yoko muki mu Bayibuli abantu bamanye nti Bayibuli bwenjikwata enkola ki ennyamba bwete. So ekisookera ddala Bayibuli kye ki? Bayibuli kigambo kyava mu kigambo kya Lwebbulaniya ekiyitibwa Bibilosi. Bibilosi abalala bakyatula Bibilios, olulimi bwe luba si lwaffe. So otusaasira ne twogera ekitali nga bwe kirina kuba kubanga accent zitera okukyuka okusinziira gye wakulira. So Bibilos oba Bibilios kye kigambo ekitegeeza ekkuŋŋaaniro ly'ebitabo. Ekkuŋŋaaniro ly'ebitabo ye Bibilos. Ekkuŋŋaaniro ly'ebitabo ye Bayibuli. Bayibuli ly'ekkuŋŋaaniro ly'ebitabo. Ekkuŋŋaaniro ly'ebitabo. Let's say nti oba onogamba nti ekitabo kimu n'okiwandiikamu ebitabo bingi, kati yeeyo ye Bayibuli. So bw'obanga osoma Bayibuli oteekwa okutegeera nti kuŋŋaanyizo ly'ebitabo eby'enjawulo. Naye ekyewuunyisa ku Bayibuli bwonna Pastor, bwonna bunnovo bwe tusoma bwonna buva mu Bayibuli. Sijjaga nti buva mu Bayibuli naye obusinga bulina ensibuko. Kizibu nnyo okusangayo ekintu lesoni yonna topiki yonna nga teri connected ku Bayibuli. Teriiyo mu nsi muno nga lesoni nga topiki kazibeere eddiini zonna z'olaba, kabeere omuntu agamba nti nze sikkiririza mu Bayibuli era naye ali connected ku Bayibuli. Teriiyo ddiini eteri connected ku Bayibuli ne babeera basamize. N'abasiraamu bali connected ku Bayibuli. N'abasiraamu bali connected mu Bayibuli. Kubanga byonna bye boogerako simanyi tolyambizi Bayibuli ebyogera. Simanyi Qur'an tebyogera. Sigisoma nga nnyo yemanyi naye nze Bayibuli yange yo kituufu byonna yebyogera. So Bayibuli eyogera ebintu bingi. Bw'otunuulira ebintu byonna bye bakola biva mu Bayibuli. Producer wawe n'omuleetera ennyiika agayiye onamotya ti Qur'an teriimu ekyo.
musajja weeri anti kakati saagala nsimbe siira ku Kurani ye tujja tuuka eyo oliusa agambe ate kino eno aya gye yasomye kakati njagala nze mbasimbe nnyo kuki ku Bayibuli amazima gali nti ne Kurani yava mu Bayibuli bw'otunuulira sitoole za Kurani zonna ziri mu Bayibuli just bakyusa bukyusa linnya ne bagamba nti ono bamutuumye Yunusu kati ate ewaffe tumuyita Yona ono bamuyise Yahaya ewaffe tumuyita Yokaana. Lwaki tasooka kuva eri nadde eno mu Bayibuli? Kubanga Kurani yempya. Kurani yajja emyaka nga giyiseewo nnyo kubanga kati olwaleero ffe tuli mu 2024 saagala nnyo kwogera dates olwabalaba bukiripsi oluvannyuma nga ebyo byali bya myaka bwe giti bw'onootunuulira Kurani oba kalenda y'abannaffe Abawarabu eri mu 1500 tebali mu mwaka gya 2000 nga ffe bwe tuli. Bakyali mabega bali mu 1509 okusinziira ku Arabic kalenda abasiraamu tetuli nabo. Mukama ffe bo bali mabega bakajja bali mabega kati olwaleero azizo 1446 omwaka gwe 1446 gwe balimu gw'oli mu 2024 bo bali mu 1446 so bye twogera magezi tubali wala so Kurani ejja luvannyuma gye emyaka gyerimu emyaka gye tubasinga bw'aba mwana bayazalibwa n'okufa n'afa so kakati kirowoozeka nti omukulu eyakola Kurani yasomako ku Bayibuli n'abitegeera najja n'amegulako eno ensonga enkulu naye kyenyagala okugamba nti Bayibuli ye maama w'ebitabo actually ne Kurani naye bagamba nti bwe olaba ebikutaataaganyiza gendako eri baki bannannyini kitabo wa Pasika producer wanafuna obudde okujja kate bajja kikulaga so mu mbeera eyo Bayibuli kitabo ekyesigika okitegeera Bayibuli kitabo ekyesigika nti bw'obanga ogisoma gyetegereze ogyesige naye mu Bayibuli muno mulimu ebintu bye tuteekeddwa okwetegereza byebiriwa ekisooka Bayibuli yonna bwe bateyina bitabo 66 ebitabo byebiriwa ebyenkaaga mu mukaaga ebitabo okugeza nti ebitabo 66 kankuwe ku lyange eno giraba nti Bayibuli bw'ebanga etandika ebe yina ebitabo eyina okuba ne lubereberye okuva eky'Abaleevi okubala eky'amateeka olwokubiri Yoswa abalamuzi Luusi Samwiri ekisooka Samwiri ekyokubiri negenda ne mu ndagaano empya ogenda okumaliriza nga yonna ebitabo byonna byekuwadde 266 byebitabo ebyo byebitabo bya Bayibuli bwe bidda mu luzungu wano biba bisoma bitya si chapters just bitabo kakati olaba 266 lubereberye kuva ky'Abaleevi ebitabo mu luzungu bye books kati tugambe nti ekyolubereberye topic gundi program ya Uganda mu y'oluzungu gye bayita Genesis then ekyokubiri okuva mu kyoluzungu gye bayita Exodus ekyokusatu okubala ekyokusatu kiri ky'Abaleevi mu y'oluzungu gye bayita Leviticus mu kyokuna okubala kiri kye bayita numbers ey'Oluganda naga sijja kugisobola olwokuba programu ya Luganda ngambye kandete ya Luganda nina oluzungu tusobola gisoma then ekyamateeka olwokubiri kye bayita Deuteronomy kakati weebuuza lwaki bakiyita ekyamateeka olwokubiri basooka ne bakola ekyamateeka abooluganda ne bakyankalana ne bakiyuza nekikyankalana Katonda n'addamu n'abawaaki ekipya so naye olaba ebitabo bino byonna 66 olwani abiwandiika byawandiikibwa abantu ab'enjawulo Bayibuli yawandiikibwa abantu ab'enjawulo mu bifo eby'enjawulo mu myaka egy'enjawulo mu budde obw'enjawulo naye nga bawandiika kyekimu ekintu kye bawandiika kyonna kirina obubaka bufaanagana ne bw'osoma wano n'osoma wali n'osoma wali byonna bw'ogenda ogatta sitoole ya muntu omu Yesu Kristo
eno bayibuli yonna gy'osoma eteekwa okuba nga buli w'ogisoma ojja kusangawo Yesu lwakuba nti mu ndagaano enkadde mu luzungu tukiyita the Old Testament is Jesus concealed, in the New Testament Jesus revealed. Nti mu ndagaano enkadde Yesu mwali naye ng'abikiddwa tojja kumulaba. Bw'onosoma eryato lya Nuuwa ojja kulaba Yesu nga yali aleeta salvation. Bw'onosoma amazzi abooluganda ge baayitamu n'Abayisirayiri nga bagenda ageyawula mpulira nakugambako nenkugamba waliwo mu Bayibuli erina ze bayita laws ze bayita laws of mention. Tulina law of first mention. Kakati bw'onoosoma mu Bayibuli mu lubereberi mu Kuva eno ng'etandika Exodus. Eno Bayibuli egamba nti Musa n'agamba abaana ba Isirayiri nti muyimirire buyimirizi mulabe obulokozi bwa Mukama. Omumisiri gwe mulabye leero temuli mulaba nate. Ekigambo obulokozi salvation first mention kiri mu Exodus. Nga Bayibuli etandika okitegeera kati kyenkugambye nti Bayibuli yonna yali eyogera ku Yesu. Kati awo mu kifaananyi ekyamazzi okutaasa abantu naki awo waliwo Yesu. Kakati mu luzungu tukiyita types and shadows oba mu Luganda kye tuyita ebisiikirize oba ebifaananyi. Olulimi olw'ebifaananyi tuluyina mu Buganda. Ojjukire batusomesanga Wakayima ne Wango ne batugerera engero nenga tulaba bifaananyi nga tetumanyi naki kigenda mu maaso naye nga bakugamba weeyise bulungi nti ekizike kyawa abaana obunyama. Bwe kyawa abaana obunyama olukokobe byonnebyo nti no oluli ne bamugamba ali akagaati simanyi eri akanyama kange tuluka ogenda. Ojjukira ekisitolo ekyo eyali akanyama ne bamusigaza. Kakati ero olulimi lwa bifaananyi nti luba lwogera kisitole teriyo zzike lyogera teriyo wampologoma ayogera teri wange ayogera bati bakuwa sitole neekulaga ekintu nti weeyise bwoti bw'oneeyisa bwoti ojja kugwa mu kizike. Waliwo obulimba mu Bayibuli? Mu Bayibuli temulimu bulimba naye mulimu ebigambo ebitakukwatako. Bayibuli erina kye tuyita message to you and message for you. Message to you, message kunze and message for you. Atera message era kandi kati buluzungu mwavangayo kusamusanvu. Okay, mumaasulangayo kakati omuntu bwakugamba this is a message to you kitegeeza ebbaluwa ewandiiseeko erinnya lyo exactly ejawuwo nti mukulu aje twetaaga kino na kino. That is a message to you. Then there is also message for you nga gw'owuliriza basobola okusomesa abantu bonna nga bikwata kweganga osobola obiwulira nga bwe bagamba nti abantu benga bya buli omu oba n'okubanga tebikwata nawe ne bakugamba nti abeegundi babagobye ku ttaka nenga tebikwatako naye nga kituufu bakoze eki babagobye. Kakati bagamba babagobye ku ttaka gwewuwo nga tebagobye ku ttaka nga nawe osituka ffe bwe tudde eno ge mawulire nti bakulaga nti abolusanja babagobye naye nga gwe tebikwatako naye olina obitegeera kati mu Bayibuli mu ebiri mulimu ebirimu nga birina gwe bigendako naye nga naawe ate olina obitegeera nga naawe olina obitegeera byebisinga obungi mu ndagaano enkadde. Tonywa mwenge naye bagamba muve ku mwenge togunywa kumbe emessage waliwo gwe bagigamba. So ekituufu kiri nti Bayibuli bw'oba onoyagikwata osooka gisoma. Kye nakugamba ne nkugamba nti olaba olunyiriri oluli mu Timoseewo ekyokubiri lugamba nti study and do your utmost nti soma. Kati nakugamba mu Luganda okimanyi nti nno ekigambo study mu Luganda ne mu Luzungu ne soma tebyawukana. Ekigambo study n'ekigambo soma mu Luzungu kiri kitya? Mu Luganda Timoseewo ekyokubiri kansome mu Luzungu Timoseewo ekyokubiri 2:14 Bayibuli egamba study
and be eager to do your utmost to present yourself to God approved, tested by trial, a workman who has no cause to be ashamed, correctly analyzing and accurately dividing, rightly handling and skillfully teaching the word of truth. Now Bible egamba sitadde si kusoma busomi wano kyenkola wano eba reading. Ero je tuita reading no soma Yokana yesterday somo kitegeere kati ekyo Bible kyekwagaza kati gwosoma Zakayo omuwooza yalinnya ku muti kakati nze ngenda ku analysis kye bayita study. Lwaki yalinnya omuti? Ekisooka Zakayo yali akola mu revenue URA. Kitegeera waliwo olugambo nti Yesu agenda kufuuka kabaka, agenda kutwala gavumenti, agenda kujjako gavumenti y'abaki y'Abayudaaya y'aba Greek eyali ku efuga mu biseera ebyo. Kakati Zakayo abaza nti saawa yonna Yesu atwala ki obuyinza ani gwanateeka mu revenue ayina kwagala amwanguyiraawo. Kati Zakayo mu ngeri emu bwendala yeetegawo, yalina okwetega Yesu era n'amugamba jangu tugende ewange. Bayibuli ekulaga nti Zakayo bwe yatuuka ewa Yesu omanyi bye yagamba, mukama wange nze siryazaamaanya era omuntu yenna bwe mba namulyazaamaanya ngenda muddizaamu ssente ze ze namulya emirundi 3. Eyo yali azimba CV. Trustee omuntu oli amwesige Yesu bw'anajja mu buyinza asoga omuntu oli n'abuuliranga ggwe. So ngati Bayibuli erina ebintu nga byetaaga wakola sitadde. Ekitegeeza abalabi baffe oba abantu abasinga mu ggwanga mu nsi yonna Bayibuli tebagitegeera butegeeza obola basoma nsome giyitako. Bagisoma reading tebagisoma studying. Naye ng'ate olunyiriri lukugamba sitadde kakati rabayo olunyiriri lukugambye Bayibuli ya nsoma amplified version egamba nti no study and be eager to present yourself nti soma oba gisome naye kozesa ekigambo study mu Luganda tujja kulaba soma omuntu akole read naye gamba giyige ogikole okunoonyereza egamba tested nti bw'onoomala okumanya kyekusomesa you will be a workman who has no cause to be ashamed. Ojja kubeera omuntu ayogera nga tolina nsonyi. Nze sirina nsonyi, sirina gwentya kubanga obumanyi mbwekakasa nti kyenjogera nkitegeera. So I cannot be ashamed of anything. Now negamba collectively analyzing. Otegedde kyebayita analysis. Analyzing kiva mu kigambo analysis. Analysis kitegeeza kwekenneenya. Kituufu. Okitegeera kwekenneenya. Correctly. Kakati collectively obadde odduse and collectively analyzing endala kiki negamba and accurately dividing. Accurate okimanyi ye muntu ali oward accurate. Nogamba nja kutuukawo saawa 3 nga bw'okoze saawa 3 bw'oli you accurate at that. Naye ng'ebyo byonna obikolera mu Bayibuli eno okitegeera ng'oli accurate oba ogikugusa olwo kyenkugamba bana bala bayita ku ngulu. Si bonna waliyo abagisoma ne bagitegeera kubanga eriyo b'oyogera nabo nga bakutegeera. Naye bw'osanga omuntu nga yamanyi kimu soma wano soma wali nze ninako ne we nagenda mu kyaki ekyewuunyisa omuwala n'ayimuka n'agamba tugenda kusoma Mukama tuyambe tutegerewe tugenda okusoma haleluya Mukama agenda tuwe tugenda okusoma n'abikula Bayibuli negwa weegwa n'asomaawo n'abagamba ebyo byentuuseeko ebyo Mukama byayagala tusome. That is ignorance. Obwo butamanya. Bayibuli oteekwa okuba ng'ogitegeera bulungi. How do you analyze and ng'osobola okufuna Bayibuli ekugambye n'okugamba katwongereyo wano egamba nti collect accurately dividing. Divide kitegeeza ki? Kwawula. Okitegeera ng'osobola okwawuza ekigambo nti kino ekigambo wamma kyali kigamba nze kino kyali kigamba oli. Si buli kigambo kyonna ekiri mu Bayibuli nti kigamba ggwe.
ate si buli kigambo ekiri mu bayibuli nti oteekeddwa kitwala kubanga nakugamba nti mu bayibuli si buli kigambo ekiri mu bayibuli nti oteekeddwa kitwala kubanga mu bayibuli nga waliwo abavuga twala tujja tuukayo naye ng'ovaayo otutte ki ng'ovaayo otutte ovaayo bitutte mbadde ne sande ejjanga edda n'oddamu n'otwala omwaka ne guwera nga tolina kyokoze ki kyotutte kaakati labayo ssebo bayibuli egamba nti a workman who has no cause to be ashamed correctly analyzing and accurately dividing kati neeyongerako rightly handling and skillfully teaching the word of truth. Okiwulira nti oteeka okuba ng'oli obutuufu obw'ekigambo ekyo ng'oli skilled ng'okyogera okitegeeza. Si nsonga wali atakkiriziganya naawe kubanga babaayo nga bo tebamanyi nakyoliko bayinza okuba nga baali nga bw'okwasa omuntu kamera n'agamba oba kati ate ebiki bino omulala najja n'agikwata n'agikozesa bulungi. So muganda wange bw'obanga osoma bayibuli oteekwa okutegeera nti erimu ebintu eby'enjawulo, erimu ebintu bye tuyita facts ebituufu and truth n'ebyamazima. Mulimu ebituufu mulimu amazima. Facts and truth byonna byonna oteekwa okuba ng'obitegeera ng'olina enjawulo wakati w'ebituufu n'ebyamazima. Abalabi ba Lubalusewa TV n'aba Christ Love ki kye balina okukola bayibuli omuntu okugisoma n'agitegeera agitandika butandisi? Omanyi mulimu abamu nga basomamu ebyo bitabo byewayogeddeko basomamu nnyiriri ng'oli tagiva. Bayibuli eno pasa agisoma ina n'ogimalayo. Yes, bayibuli nze nagisoma n'engimalayo naye omulabi tekimwetaagisa kugisoma gimalayo. Ati yeetaaga kutegeera byenjogerako, yeetaaga kumanya formula nga bantu bwe bagamba nti bw'obanga okola bwoti this is the formula. Weetaaga kutegeera butegeeze nti bw'oba onooyiga bayibuli oteekwa okukissa mu mutwe nti bayibuli eno erina ebigambo byeyogera nga tebigamba nze, erina ebigambo byeyogera nga tebikwata ku nze wabula nga mwebiri kubanga tebaabisangulamu. Bayibuli eno naddala ddala olina okutegeera endagaano gy'olimu ng'ogenda okusoma bayibuli. Bayibuli eno erimu endagaano nnyingi. Endagaano zitya? Agreements. Katonda bw'aba akolagana n'abantu akolagana nabo okusinziira bwe bategeera kuba ye Katonda ategeera kiri waggulu atusinga fena. But when God is working with you, Katonda bw'akola naawe akolagana naawe okusinziira ku ntegeera yo, engeri gy'otegeeramu ebintu. N'agamba aje ayicuye eri 20% kankolagane naye. So Katonda yajjanga akolagana n'abantu bwe yali ne Adamu ng'obwongo bwe butegeera bintu byakulya bulimi mmere talina nnyo nnyo birala bisingakaawo. Bwe yajja naye yayogera ku byakulya. Katonda bwe yali akolagana ne Adamu yakolanga obwongo bwa Adamu buli ku byakulya. Adamu yali ayagala mmotoka yali yabaddewo. Adamu yali ayagala kuzimba bizimbe. Adamu yali ayagala visa. Yagala banga Adamu wakubuukabuuka mu miti. Kati Adamu Katonda ng'alizoningira ku level gyote Katonda ali superficial ategeera nnyo bwongo bwe busooka. Kyotegeeza buli muntu ali mu nsi Katonda akolagana naye lwantegeera ye ate akolagana naye ku level gy'aliko kiringa nga bw'oba olina ate nga tusaba nnyo bale Mukama tugeze nyina amagezi tugatadde ku 10 ndi 20% nkaba ne Katonda nyamba njagala nkole kino nkole companies ez'amaanyi agenda lawa mulinga obwongo bwere bujja kuddukanya company n'akolagana naawe nga bw'obitegeera. Kati Katonda ky'oba olaba omuntu byawulira byalwawo nga byawulira bye biyingira mu bulamu bwe era ne Katonda baba akolagana naye atunuulira ku ntegeera ye. So Katonda yagenda nga akolagana n'abantu mu ndaba bw'etyo. Kiba kiza ne bwakulaba ng'osiiba mu kya kitovaamu kati abuuza ono anaakola ddi. Kati kukuleetera omuntu nganza asobola okulaga nti okusiiba mu kyaki temuli ssente. Okusiiba mu kyaki jjo nabadde nina oluganda gwenjogera naye naŋŋamba nva ku kyoto era bwedda ndi ku kyaki ne mubuuza leero wali ebyoto kubeera mu kanisa ng'osaba nga togenda ku mirimu tolina gy'okola. Bulijjo ekyoto nkimanyi eri mu basamize kakati bwe mutawaana oguliwo nti bayibuli
kati nakugambye ntya nga ntandika nti buli ddiini yonna n'abasamize bava mu ki mu Bible gwoteekeddwa buteekwa kumanya kyova olaba wano mu lunyiri lwatugambye rightly dividing okugjamu ebikukwatako n'ebitakwatako. Abantu abasinga mu Bible bajjamu ate ebitabakwatako. Kakati abantu abamu abaali mu busamize bwe baalokoka bwe bajja mu kanisa balina ebintu omanyi kyangu nnyo. Ekigambo kyenjagala okukozesa si kyaffe mu Bible naye kankikozese mutera okyogera nti kyangu nnyo omuntu omujja mu kyalo naye ate n'okaluubirirwa okukola ki okumujjamu ekyalo. Kati omuntu bw'abanga yava mu busamize nga ye bye yali amanyi bw'ajja mu kyaki eyo endaba gy'asigaza asigala ayina setingi eyo byebyo kyovudde ngamba nti ate ebyo mbadde kyogamba eri basamize baba basetinga bo bwe balaba eddiini yaabwe bwetyo bweri kati bw'ojja mu Bayibuli muno ebyo ebyoto ojja birabamu naye nga bikwatako gwe. Kati kyenkugambye nti Bayibuli oteekwa okuba ng'ogirinamu entegeera ey'enjawulo ekisooka gwe bw'oba togitegeera nga at least nga weekwata ku bagitegeerako kubanga tulina n'abakulembeze. Kati njagala kozesa kigambo nti tulina n'abasumba ate nga be basinga obungi nga Bayibuli tebagitegeera. Abasumba mu ggwanga Uganda nga bangi nnyo nga Bayibuli tebagitegeera. Kuba ekisooka abasumba tebaagala kugisoma baagala gisoma reading tebaagala kugisitadinga. Wafunyeyo komenti ddala emu ng'oli agamba sibitegeera lwaki tebaagala sitadinga baagala ku readinga. That is the challenge. Kati bw'asisinkana nga ggwe ate yagisitadinga omutabula agamba ate ebyo byebiki olumu abalina kyaki alaba ngo ebintu omukubamu ekituli kubanga bambi ye bw'atyo gwe olaba nzijukira nga tukula ojjukira nga tukula twayambalenga engatto kibaliga ng'oyambala engatto kibaliga naye nga muzaddewo okukwata okukyusa engatto kibaliga agitereeza okaaba eyalabisanga producer Katabira kibaliga ng'omuzadde okukyusa okutereereza engatto gye wayambadde kibaliga okaaba n'okaaba gwe kyereza engatto owulira obuzibu naye nga gwe wayambadde kibaliga okumba mu bantu tokola ki mu byonna kyotegeeza nti olina bw'oyagala otereeza mu Bayibuli. si nze nga nze kyetuteekeddwa okukola. Bayibuli nti bw'omalanga okutereera otereeza banno bw'omalanga okuyiga oyigirizanga banno. Bayibuli egambye you must be skillfully teaching. Biri byonna omaze okubibeera ng'obitegeera kakati tusomesaako ne kwaje kyo kituleeta wano tuyambeko ku balala kubanga ebimu mu makanisa gaabwe tebajja kubisomesa kuba bamanyi ebikontana bye bakola. Bwe tunaamalira eno ojja kulaba gye tunaatuukira okumala puroguramu tutuuke eri mu maaso siku babadde osaba tuwe ebimu ebyekumi tuwe ensigo bwe tunaatuukira eyo ojja kulaba tetugenda gyogerako kati katusooke tubalaga Bayibuli yo bagyesige kubanga tujja bisoma mu Bayibuli kati bw'anaaba tagyesiga ajja kuba tabitegeera. Bwe naamugamba nti ekyo tekikwatako ajja gamba nedda musumba Bayibuli bagikola yonna yaffe nedda Bayibuli yonna si yiyo. Bayibuli yonna si yiyo wabula Bayibuli erimu ebigambo byo wankubye omusumaali mugwe wavangayo ku musanvu nedda kati olaba ndi wano naye kakyandimi wavangayo ku musanvu navangayo ku 10. Bayibuli yonna okuva ku lubereberye okutuuka ku bikulirwa tegamba gwe wabula erinamu ebigamba gwe erinamu ebigamba gwe. Therefore oteekeddwa okuba n'obumanyi obusobola okujawula. Bayibuli bagisomanga bwe nakugamba luli nti bagisomanga bw'oyiga emmotoka okitegeera. Bayibuli oteekwa ogisomanga bw'oyiga emmotoka n'olema gamba nti kansome mu busomi. Tulina abasumba nga ye yali alina musumba munne gwe yasomanga naye bwe yayingira mu kanisa kankize mabega tulina abasumba nga ye yalokoka n'ayingira mu kanisa bw'atuula mu kanisa n'awuliriza enjiri okumala omwaka gumu 2 3 bw'atuuka wakati awo n'afunamu obutakkaanya ne musumba we oba kale ne bakkaanya kubanga waliwo n'abamu nga babadde bakkaanya naye n'avaawo naye n'agenda n'akola wali kanisa
oyo omuntu oyo ajja kukolanga bye yalabanga byeyayiga eri byeyawuliriza oli kakati oli ne bw'aba yalinamu kye yayinanga kyansobi noono agenda nakyo okiwulira kubanga tagenze kufuna musomo naye bw'oddayo n'osoma bayibuli ojja kutuuka okutegeera mpaayo ekimu ekyekumi lwaki nze nteekeddwa kiwaayo era nkiwaani nsimba ensigo yange mpaayo ensigo byaki nteekeddwa giwaayo tumanyi bwe tusimba ensigo zaffe eno mu kulima ogenda okwekungulira ate tokungulira mulala okitegeera kakati bingi nnyo bakubuulira ennyiriri nnyingi nnyo ezirimu bano bagundi bamuyita batya Isaaka nti Mukama yagamba Ibulayimu aweeyo Isaaka we Mukama bwe yagamba Ibulayimu okuwaayo Isaaka bwe baali bagenda omusala omutwe Mukama n'alabisa ki endiga ekyo n'abasiraamu bagirina sitoori eyo Mukama n'alabisa endiga bw'alabisa endiga omusajja Ibulayimu n'asalamu ki endiga Isaaka yamusala teyamusala kubanga yali wakusala Isaaka ng'amutadde ku kyoto teyamusala endiga ye yakola ki ye yerabikane yaweebwamu endiga n'asala endiga kati kitegeeza eyo yali ensigo Katonda gye yali omuntu awadde Katonda kakati gwe bw'oleeta akeetaano ko ng'oleesenga Isaaka wo akeetaano ako okaddayo nakeeka kubanga Ibulayimu yaddayo ne Isaaka weeka gwe bw'oleeta akeetaano ko ak'ensigo oddayo nakeeka kuba baali baagala nakulaba kukkiriza kwe baali baagala balabe kyakkiriza bwe baalaba nti akkiriza okay zaayo amazima gali nti Katonda talina kintu kyakwetaagako nga ggwe Katonda talina ssente zakwetaagako Katonda tasasula renti nti muweeyo kasente asasula renti Katonda talina nnyumba zapangisa nti musasuleyo kasente apangisa bane landlord amanja landlord nedda nti Katonda wuuna azitusabye nedda abalabi ba Lubalusewa TV mwebale kutugubira tuli ne Ambrose Semuyaba tuli mu kusoma Bayibuli nno gwe naali eyo oteeke essira ku programu eno bagita moment of truth akaseera k'amazima tugenda kutegeera amazima agali mu Bayibuli deep there Ambrose Semuyaba atugambye nti Bayibuli buli kigambo ekirimu tekigamba gwe mulimu ebibye ebimu Katonda bye yakuteerawo bitegeere mulimu n'ebigambo ebimu nga bigamba bala naye nga gwe bikakatako okubitegeerako naye nga message si iyo so tugenda kwa tutamana programu eno mpolampola ku Lubalusewa TV wamu ne ku Christ Love TV mwebale mwenna abatugoberera abalokole n'abatali balokole mwenna abasubscribinga ku YouTube channel zaffe tusobole okubanga tutambula bwetyo mpolampola mufunemu ekyokuyiga omanye amazima oyinza okuba walokoka naye nga byogoberera bulijjo oli ku kikwate so Pastor Ambrose avuddeyo asobole okubanga atukola ki tujja kuba tutuuka ku buli kimu naye tukyali ku Bayibuli aŋambye Bayibuli eno kasooke tugitegeere bwetumala ogistadinga ate tuuke tukole ki twebaza bonna bateekamu ensimbi batuga estate wamu ne band properties mukola kyamaanyi okusobola okutubeezaawo tusobola okufuna ku nsimbi ate zitutambuza mu bitundu ebyenjawulo tusobola okubanga tubafunira waako omulungi bwati nemusobola okubanga naye nga n'abatuteekamu ensimbi kati nga mu programu eno empya basponsor tubeetaaga enamba ejja kubayitawaawo sobola tukubirako netubanga tukulangira bizinesi yo abalabi n'ogibakuba mu maaso Pastor Ambrose wanjisebo Bayibuli eno oga omuntu okugitegeera ayina gistadinga tayina gikola ki kugireadinga bureadinze ekya otugaye nti tayina soma yonna ayina kujjamu kakati nabadde njagala kugamba bwenti gwe omulokole oba gwe omuntu ow'omulembe guno gwe tuliko Bayibuli ekuyita omuweereza ow'endagaano empya Bayibuli eno erimu endagaano naye twagala tusinziire ku ndagaano bbiri erimu Abrahamic covenant Noahic covenant bingi erina endagaano nyingi nnyo nga Bayibuli yo naye walimu endagaano ezikola omuzinzi ebbiri gye tuyita endagaano empya n'endagaano enkadde kakati Bayibuli eno ogiraba erimu bwe bayita abaana ba Isirayiri okitegeera be bayita abaana ba Isirayiri so endagaano enkadde eno yesigama nnyo ku baana ba Isirayiri Abayudaaya obuwangwa bwabwe mwe bukola ki mwe buli
abaana ba Isirayiri oba Abayudaaya bali nnyo mu Bayibuli mu ndagaano enkadde. Ensonga eri bweti olaba gwe bw'oyina bajjajjaabo simanyi bajjajja bange simanyi bakola batya endagaano empya endagaano enkadde ekwata nnyo ku baana ba Isirayiri era erinamu nnyo ebyafaayo byabwe. Kati okugeza ng'ekitabo ky'okubala kino kye nakugambye Numbers kino okubala bw'ona okisoma ojja kulabamu bujjajja bwabwe eri mu baana ba Isirayiri. So olw'okuba nti puroguramu yaffe erina obudde butono weesanga ng'ebimu tobikunyeeko naye manye nti bwe tugenda nga tubeera ffenna waliwo wootuuka n'okoona ku kino atakitegedde ku luno n'amala n'akitegeera ku lulala. So yensonga lwaki nkugamba bwe nti naye Bayibuli eno erimu endagaano empya erimu n'endagaano enkadde. The major covenants zenjagadde tutunuulire. So mu ndagaano enkadde Yesu yalimu naye ng'abikiddwako nga talabika naye nga mwali nga tayogerwako nnyo nga tategeerekekwa nga ye Yesu kubanga balina endowooza. Abaana ba Isirayiri balina ebintu bwe babiraba mu biro ebyo kubanga bo baali wabula kiwanvu. Abaana ba Isirayiri bwe baalabanga Katonda baamulabanga kati olwaleero nga bw'olaba bannaffe Abayisiraamu bo bwe baalaba Katonda bamulabanga ye mutonzi mulezi w'ebitonde mutonzi. Kati ate ffe abalokole bwe tulaba Katonda tumulabanga taata muzadde waffe. Era ojja kusanga ng'eri bakugamba nti ye Katonda talina mwana takola ki naye ate ffe neewaffe tulabanga kisobokera ddala Katonda asobola okukola ekintu kyonna. So mu Bayibuli muno mulimu ebintu by'olina okwetegereza. Mu ndagaano enkadde eno ebintu ebisinga obungi tebikwata nnyo ku ggwe ng'omwana w'endagaano empya. Kati gw'oli mulokole wa ndagaano mpya waliwo ebintu bingi nnyo ebyakolebwanga mu ndagaano enkadde naye nga kati gwali mu ndagaano empya oteekwa okubyegendereza. Kiri kye nagambye nti message for you. Abo waŋŋambidde message for you not message to you. Message for you and message to you. Kati message to you bisangibwa nnyo mu ndagaano empya. Kituufu. Kati ate message for you for you byebisangibwa mu ndagaano enkadde. So kati gwe omulabi oba olina okwawula nti ebintu byendaba byensoma kati byebikwatagana n'omulembe gwendimu era byebyo ebinyamba okweyongerayo okutegeera Katonda kubanga waliwo byojja okulaba nga tebikwata ku ggwe kubanga endagaano enkadde yalimu ebintu ebyali kankuwa olunyiriri wano mu Ebbulaniya. Bayibuli mu ndagaano enkadde yalimu ebintu ebyali bibulamu okusinziira ku Bayibuli. Mukama waffe yeebazibwe. So olunyiriri mu Ebbulaniya essula ya 8 essula ya 8 njoza nsomeko eno yeneetu Abebbulaniya badde njala kusoma mu eri ey'oluzungu eyanguye ennyo. Abebbulaniya mu luzungu yeriwe Hebrews fe twavangayo mu kyamu ku ssaawa 7 abalebe ba Lusawa TV Christ Love Church pasita nga bwawumbawumba tugenda kuba tutambula bw'oba owumbawumba ojja kuba otubuulira tuddamu kusoma ki kye tugenda osomako nekiba kiri mu Bayibuli nga tugenda otambulira. So kaakati labayo endagaano enkadde yaliwo kaakati endagaano empya eno gye tulimu New Testament ndowooza bwe tugira oba tunaagaziya nnyo kye bayita endagaano ku next time tugaziye nnyo kye bayita endagaano abantu bakitegeere bulungi kubanga Bayibuli ekugamba bweti mu Ebbulaniya essula ya 8 wenkugambye olunyiriri lwa 7 lugamba lutya singa endagaano eyasooka teyaliiko kyakunenyezebwa tewandibaddewo kyetaagisa yakubiri. Endagaano enkadde singa teyaliimu kyakunenyezebwa eyokubiri yandibaddewo naye bagenda okulaba ng'erimu ebitali bituufu byebyo ebikwemulugunyisa
nga kwane kino lwaki kino kiri bwe kiti kakati ekirungi kya Bayibuli nti eyina questions and answers nga nange wenebuuliza we waŋŋambira nti mu Bayibuli ne Sitaani ayogera. Yes, Sitaani ayogera. Sakugamba akatwako nali sikamanyi ebbanga lye nasabira mu makyaki teri musumba yakaŋŋambako tebali yakugamba kubanga labayo nno lubereberye essuula yakusatu tuva ku nyiri olusooka bane tusomewo nnyawo luberebere essuula yakusatu tuva ku nyiri olusooka okakaze nti Sitaani yayogera Bayibuli egamba eti kale n'omusota gwali mukalabakalaba okukira ensolo zonna mu nsiko Mukama Katonda gwe ye yatonda ne gugamba omukazi nti wano Sitaani yali mu kifaananyi kyaki ky'omusota ali mu kukola ki mu kwogera ne gugamba omukazi nti Katonda yagamba nti temulyanga ku muti gwonna ogw'omu nnimiro bigambo byani abyo si bya Sitaani bo balowooza Katonda kakati Sitaani ye muntu akema kakati nno kankubuulire olabe language ya Sitaani kati gwe bw'oba otubuuza ebibuuzo bw'oba ombuuza ebibuuzo okola kye bayita you ask questions asking questions naye ate waliyo omuntu abuuza ekibuuzo mu luzungu tulina ebigambo bibiri bifaanagana ekimu bakiyita asking question ekirala bakiyita questioning obisobola asking question and questioning omuntu asking a questioning gwe abuuza tamanyi ng'era ky'omubuulira kyakkiriza nti nkitegedde kakati omuntu abuuza questioning abuuza amanyi ekituufu ng'alinga akukema akubuzaabuza kikyoyogerawo kyogamba gundi eri bweti nga akunoonya kusuula mu nsobi kwogeza kifu that is questioning kati Sitaani language gyakozesa ya questioning kyemugamba Katonda yabagamba nabuuliranga gwe kyekikubeeza puroguramu omimenye obitegeera okitegeera kati ye language ya Sitaani agezaako okubuuza kugamba nti nno kazi Mukama yagamba nti temulyanga ku muti gwonna ogw'omu nnimiro eno engeri kikozamu okitegera is questioning akuteekamu okubuusabuusa mu kyomanyi musumba tuwumbewumbe dakiika ziweddeyo mbadde manyi tumalawo olunaku kakati bw'oba osoma Bayibuli eno gitunuulire bulungi bw'ogenda ogitegeera tegeera nti mulimu ebigambo ekyamazima ntegedde okusoma Bayibuli n'ogitegeera kati bino omuntu oba togitegedde ng'okoze reading totegeera naki kigenda mu maaso ono omusajja yali aquestioninga ntuusa okutuma pastor reading and studying kweno tukyaliyo ojja kutuuka ku lesson ezinyumira ddala tukyali mu beginning so buli omukazi bwe yatandika okunyonnyola ate naye n'agenda mu questioning bye bamuquestioninze naga nedda omuti gwonna tulyako naye guno omuti so mu Bayibuli eno bw'onooba onoogitegeera ekisooka tegeerera ddala nti Bayibuli okuva gy'eva okutuuka gy'ekoma byonna tebigamba nze togenda n'obikula olunyiri nga lugamba temujja kuzaala mujja basaanyaawo mujja kuzikirira n'ogamba nti lwe lwange nedda ennyiriri ezoogera naawe zoogera naawe era ozitegeera nti zino zoogera nange kubanga Bayibuli ga nti sirikuleka sirikwabulira ndikuwangaaza nnyo ndikukusa obulamu ndikwagala kati ennyiriri ez'ebikolimo ezikolimo eziri mu Bayibuli kigenda kutuukako kigenda kubaako ezo tezigamba gwe zirina gwe zigamba mulala ezo tezoogera naawe ezo zaali zikolima nga Yesu tannafa wetujjira wali Yesu bwe yali nga tannafa ennyiriri ezimu zaali zikola Yesu bwe yafa n'abitereeza ezo zonna ezirimu ebikolimo n'atufiirira Bayibuli egamba nti akolimiddwa oyo awanikibwa ku muti Yesu ye yawanikibwa kuki ku muti ku lulwo kitegeeza Yesu yakolimirwa ebyandibadde ebikolimo bye Bayibuli egamba nti yatwala ebikolimo byange byonna n'okunenyezebwa kwange kwonna Yesu ye yatwala ebikolimo byo so omuntu yenna akukolimira wetugambira nti omulokole tagwa taliko na kikolimo n'omulokole taliko kikolimo so mikwano gyange twagala tuba n'obudde wano butono naye tujja kufuba okulaba nga buli kaseera ketufuna
tujja ne tubaako ebintu bye tutangaza. Olwaleero tubadde twogera ku Bayibuli eno. Ogyesigire ddala kubanga Bayibuli erina ebigambo bingi ebyenjawulo wabula nga byonna si buli kyeyogera nti kigamba ggwe. Mu Luzungu tusobola okugamba nti not everything in the Bible talks about you. Waliwo ebimu nga byali byogera ku mulembe ogw'enjawulo kati naawe ng'oli mu mulembe gwa njawulo. Yesu bwe yamala okufa ebintu byakyuka. Si bye biringa bwe byalinga bitambula kati si bwe bikyatambula. Waliwo bwe byali bitambula ne kati bitambula buki bulala. So mikwano gyange tegeera kino era manya kino nti obulokozi bwajjira ggwe. Era ffe tugenda kusomesa Bayibuli yonna ogitegeere kubanga Bayibuli ega nti bwe mumanya amazima kana bafuula ab'eddembe. Si buli kyawandiikibwa tikikyo kubanga n'ekigambo scriptures kyennyini bw'otunaatandika okusoma ekigambo scripture ojja kiraba nti kirala. The Bible has scriptures and the word of God. Mu Bayibuli mulimu ebyawandiikibwa n'ekigambo kiki tuzaamu program eddako. So omulundi oguddako tugenda kugaziya ku ndagaano zino ebbiri. Otegeere endagaano empya byeyogera n'endagaano enkadde byeyogera. Tugende nnyo mu byawandiikibwa. Mu puroguramu eno njagala nnyo okusinga okunnyonnyola kuba ebisinga mulinako hinti zaabyo. So nkulage nti si buli kye bayimirira ne bakulangirirako nti kikutuukako. Bw'otuula mu kkanisa Musoma n'agamba mukolimiddwa mbakolimidde, genda osome kikolimo kigamba ki kubanga n'amazima gali nti ekyawandiikibwa kyonna nga tonnakiraba. Mu principles ze twayogera tulina kye tuyita context. Context bwe bubaka oli bwali mu kwogera. Mu context omwo tulinamu ebyawaggulu bye tuyita pretext ne post text. So tugenda byogerako olunaku oluddako tubeere nga tubitegeera bulungi. Mbaagaliza okubeera obulungi mu subscribing ne ku Lubayiseewa ne ku Christ Love TV. Tusobole okutambula byonna byeyongereyo muli ba mukisa. Amina. Mwebale mwenna betubadde nammwe leero olunaku olwaleero era mwebale mwenna abagoberera. Mbasuubiza nti Pastor Ambrose tujja kuba naye paka eno program Moment of Truth. Tugenda kuba tugitambuza mpola mpola. Kye twagadde tuve kimu ku kimu otegeere bono kimanya. Omanyi Bayibuli egamba nti bw'omanya amazima afuuka waddembe. Amina. Nze Aje Samuel, producer Katabira abaddekaawo wamu ne Pastor Ambrose Semuyaba okuva mu Christ Love Fellowship Matuga. Mwebale nnyo. Bye bye. Lubalusewa TV mazima ku mazima.